Infomedia yafetu kusensonga Okunyumiza emboozi ye n'ogamba bino ebintu bituufu oba firimu. Abasajja buli ankwanako afa waba tafudde agwa eddalu. Tumala kwegatta. Kasita neegatta n'omusajja bwenti ng'agwa eddalu oba ng'afa ngenda okulya nti accident. Era kijja kiseeka nnyo nga kinneewaanirako nnyo. Kijja misana kijja kiro. Tekiina ssaawa ekyo buli we kyagalidde we kijjira. Nze mbeera ntandise okiwulira nga kijja era nvaawo n'enzira eri bwenti ku bbali. We kimaliriza nga kijjawo ekiteno nga ku mabeere nga kinyonka amabeere nnyo nga kimala nga kyambuka bwe kijja kimpooninga n'okumpooninga. Bwe nagamba gwe mukazi wange era gwe mukazi wange nkulabe n'omusajja omulala yenna atogeze onnejjeko ojja kulaba kye nnaakukola. Nga bulijjo Tamale & Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze kuba mpya baleese furniture wa buli kika awamu n'ebyamasannyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yenna w'omu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka. Tamale & Sons balina ebitebe bibiri ennateete opposite Shell ne Mukono okulira na Resort Hotel. Kati gwe alina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not nkaga mukaga kinana mukaga 78 ne noti 774 95 74 75. Tamale & Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibaje eby'omulembe. Tamale & Sons, your business solution. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Request before media tugusa ensonga zamuzukulu waka bajja kubuuzaako kwa tusinzidde wano kubeera nga tukuweereza programs nga zino ofunemu ekyokuyiga bantu bayambibwa wamu n'okugonjoola ensonga ebintu bingi ebiruma bannayuganda ezo bingi bafeesinga mu bulamu bwe bw'obanga oli eyo nga tolina kizibu na kimu webalize Mukama naye muganda bange abantu balina ebizibu muntu akunyumiza emboozi ye n'ogamba bino ebintu bituufu oba firimu. Abamu ne bazita za bulimba ebizibu ebimala okubatuukako ng'ate badduka nga bajja nga bagamba kale puroguramu zo nali nga nziraba nze nga mmanyi nti bya bulimba muba mulimba naye kati kiri ku nze. So puroguramu zino ze tuleeta teziba za bulimba wabula giwulirize tomanya ofunemu ekyokuyiga. You never know akadde kasobola okutuuka nga gwe ali mu kizibu ekyo. Awula ensonga mbalamusizzaako gy'osinzidde okubeera ng'otulaba werekereza akadde ne data wo n'oteekako SB4 mwabaasawo ne mulonda SB4 media nti ye channel gy'olina okulaba tubaagala nnyo tubasuubiza nti tetujja kukoma tetujja kukoma okubeera nga tubaweereza mu mbeera yonna abali mitala w'amawanga abali mu nsi z'Abawarabu abali mu Uganda wano mu mambuka mu Central Makia ne Maserengeta tubaagala nnyo. Twotedde emboozi eno mwana muto wabula naye agamba nti waliwo ekintu ekimuliko kimumazeeko emirembe oba oliawo nga waanakireeta nakyanjula wano ku SB4 anaafunako kuyambibwa anaafunako omuntu yenna ali eyo anaakimutaggululako. Kituvudde tumukyazaako olunaku lwaleero atubuulire
tuyitiremu saayo matugo owulirize osanga ye gwe agenda omuyamba okumuggyako ekintu kino kyalina Ziwa and Sons abatuteekamu akasente bali ku Mukwana Arcade bo basuubuza n'okutunda akamu akamu ebintu bya bedding byonna balina amasuuka blankets duvet covers mattress covers balina butimba bw'ensiri pillow cases tawero n'ebirala ebiringanga ebyo bya bedding basanga ku Mukwana Arcade munnange osobola okusimuza bwe ziri ku screen okwo ne delivery basobola okuyitira paka ewo ku mulyango nabo tusanze okulaba obulamu bulungi obulamu bulungi ko ssebo ng'oli musanyufu siri musanyufu ssebo ate nga esonja wasooka okunkwira wali okaaba nzijukira bulungi ndowooza nsanyuse kulabako ssebo nange nsanyusa okulaba kale ssebo obulamu buli buti obulamu tebweyagala yadde n'akatono bwokuba wennakubira essimu nenkubulira ku nsonga zange nsuulira ddala bubi osobola otya nina ekintu ekinkozesa n'ekirayika jinni omuntu eyali nsindikira kirayika jinni kuba linkozesa limmazeeko emirembe omuntu alikusindikira ni alikusindikira bifo simanyi naye nze ngamba era bakinsindikira busindikizi tulengera wali ku gundi ennyini embeera etandika etya okubeera ng'etabuka embeera yange okutandika bwetyo namala kunoba wa musajja gye nali nfumbiddwa omusajja nga mpisa bubi nennobayo wennanobayo naye wennali nga nnoba yaŋŋamba gwe genda naye ensi olikola ki oligiraba tolifuna mirembe mu nsi kuba nali muzaddemu abaana 3 nennobayo nenvaayo nga tampisa bulungi nenvaayo nenzira ewaffe nembeera ewaffe olwamala nenfuna omulimu eno e Kampala nga gwa kukola waka when natuuka ku mulimu nakolawo omwezi gwali gumu tebangoba bula nze neegoba nze nzekka naye nga buli wembeera nga ekintu kiŋŋamba vaawo tambula tugende mpola mpola omusajja nowamufumbirwa abeera saidiwa abeera Masaka Mbiriizi Masaka akyaliyo gyali mulamu bamuyitaani yo tata abaana bo bonna 3 taata abaana bange 3 bamuyitaani bamuyita Kasule Muhamudu mwali mumaze naye ebbanga ki nali mumaze naye emyaka 6 mu myaka 6 gyomala naye wali tolina buzibu bwonna nali siina buzibu bwonna myaka 6 gye namala naye okuva we nava ewuwe sifunanga mirembe yadde so mukuva ewuwe n'ofuna omulimu okuva ewuwe nenfuna omulimu we nafuna omulimu neegoba nze nzekka nga mukama wange tangobye era nambuuza buzibu ki nemugamba nange simanyi wabula ŋŋenda waffe nzirayo waka naŋŋamba sikuyinaako buzibu oba woosazeewo genda gwali mulimu ki gwali gwa kukola waka era Masaka eno e Kampala ndejje nenvaawo nenzira ewaka mu kyalo we nadda ewaka mu kyalo nembibuuliramu maama wange maama naŋŋamba naye buzibu ki nemugamba nange simanyi ye ng'alowooza oba byakusaaga nenfuna era omulimu omulala gwali guli awo namuŋŋoona nga gwa woteeri nembeerawo SB4 neegoba nze nzekka naye nga buli wembeera ku mulimu ng'ekintu kiŋŋamba tambula ogende nga sinywerera ku mulimu naakafuna emirimu gya mirundi nga 10 naye nga sibeerawo abasajja buli ankwanako afa waba tafudde agwa eddalo SB4 sikulimba Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.
So kitegedde buli akwanako. Buli ankwana. Nangamba nti anjagala nti ne tutandika okubeera mu love ne tubeera mu love. Ngendo owulira nti omuntu ono afanga mumaze kwegatta mu nsonga z'omukwano. Nga tumaze kwegatta. Era wamala okufa kyo kyennyini kyekijja ne kiŋŋamba kijja kinneewaanirako nga kyekiŋŋamba. Balinga ameka abakafa? Kuba naakafuna abasajja ababiri baakagwa eddalu naye omu baamutambulira ewaabwe n'awona, omulala byagaana yalwalira ddala. Nakati mulalu? Nakati mulalu. Yali ludda? Ali waabwe eyo Nsambya. Tugende mpola mpola. Nga omaze okunoba owooli gwe waddako okufuna? Nga mmaze okunoba owooli gwe naddako okufuna yali waawo Namuŋŋoona we nali nkolera ka woteeri we namufuna nembeera naye nenfuna olubuto. We nafuna olubuto lwali luli myezi ng'ebiri n'agwa eddalu kuba yali wa boda. Kati ku boda kwe yali avugira aliwo ku stage kwe yali avugira nga kuliko baganda be bangi. Kati nze ne bankubira bukubizi simu baganda be ne baŋŋamba okimanyi brother waffe yagudde eddalu. Naye nga tebannaba kuŋŋamba nti yagudde eddalu kiri kyennyini kyajja ne kiŋŋamba. Ne kiŋŋamba gwe nagamba gw'olina okubeera mukazi wange. Sikwagala kubeera ku musajja yenna, sikwagala obeere ludda wa, njagala obeera awo nga gwe mukazi wange nga nkukozesa nga wenjagala. Kati wandaze nti ofunye omusajja n'ofuna omusajja naye golooza onaabeera naye. Kati namusudde eddalu kandabe kyogenda okumukola. Before nga tonnafuna ono kiri kyajjanga ne kikukozesa? Kyajjanga ne kinkozesa. Kyo kyatandika ddi? Kyatandika ddi? Kyatandika 2 mu COVID. Ng'omaze okwawukana n'otata abaana? Kuba nava oli omusajja 2019 mu Desemba. Nenzija eno e Kampala. Kati awo 2020 wonna we kyatandikira okunkozesa. So n'ofuna ono owa boda? Nenfuna oyo owa boda. N'agwa eddalu. We yagwa eddalu nagenda okukubira kuba yali yampa ennamba ya mama we ey'essimu nga n'ewaabwe yantwalayo nga mmanyiyo. Nagenda okukubira abe waabwe bonna nga baŋŋamba omusajja yagudde eddalu. Ne bamujjanjaba n'awona ne bamutwala ebutabika ne bakola buli kimu ekisoboka n'atereeramu. Era kati waali awo Namuŋŋoona avuga boda. Yatereeramu naye era alimu akasooti era katonotono. Yategeera abaabwe bategeera nti gwe obuzibu bwaba ku gwe? Abeewaabwe tebaategeera naye kyo kiri kyennyini kye kyajja ne kiŋŋamba. Anti kati we yagwa eddalu n'omukyawa mwekyawa? Twekyawa ssebo. Lwaki? Before ng'era omanyi twekyawa kubanga ye we yagwa eddalu n'avaako n'aviirako ddala. Ne tubeera nga tetukyasobola kubeera ffenna ate we yatereera nga sikyasobola kuddamu kubeera naye. Ate owookubiri olwo maze waddako okufuna awo ate? Owookubiri namufuna awo era oluddawa tundi bakiyita batya bannaaye. Ng'ovudde Kasubi awo ne weeyongerako bw'oti awo mu maaso ku bitaala awo we watyo we nali nkolera awo ng'era nkola mulimo gwa woteeri oyo musajja we namufuna. SB Fera naye n'agwa eddalu. Olwo agwa eddalu nga mumaze kwegatta? Tumala kwegatta. Kasita neegatta n'omusajja bwe nti ng'agwa eddalu oba ng'afa ngenda okulya nti accident yamukubira. Tubave ku layini ono oyo gwafuna awo owookubiri era naye n'agwa eddalu? Naye n'agwa eddalu era nakati mulalu ye yennyini ye mulalu tawonanga. Abeera wa ye? Abeera eyo Nsambya. Nono eyasoose we Nsambya? Eyasoose ali Namuŋŋoona eyagwa eddalu n'atereera. Nenzako oyo w'Ensambya gwe nkugambye ye yagwira ddala eddalu yatawonanga. Ali Nsambya ye? Wakumadde omulaba yo? Ludda omulaba naye abeewaabwe be baŋŋamba. Kuba yali alina muganda we nga muganda we tukolegana yaŋŋamba buli kimu. N'aŋŋamba brother we yagwira ddala eddalu nakati tawonanga. Bano okugwa eddalu olunaku lukira kukezi n'agwa oba ajja mpola mpola nga avaako? Ajja mpola mpola nga avaako. Ajja mpola mpola nga avaako. Naye ate buli bwenfuna kasita mmala bwe nti okwegatta naye bw'abaako kyabadde kyonna oba agudde eddalu oba afudde kiki kyennyini kijja ne kiŋŋamba.
era kijja kiseka nnyo nga kinneewaanirako nnyo. Kijja misana kijja kiro. Tekiina ssaawa kyo buli we kyagalidde we kijjira. Ate bagawe nti abafa waliwo yali afudde. Ssebo n'akafiirwa abasajja aba bana nga bonna akisidenti. Eyasooka iwa oli omufuniddewo. Eyasookera bonna baali beeno Kampala bonna kyenniza okugamba. Oba ng'ojjukira bulungi eyasooka like okufa ye yafa mu mbeera ki? Yagwa mu mmotoka nga baali bamusitudde ku ppiki nga avuga ye teyabaako buzibu bwonna bwe yafuna naye eno yali emabega ye yafa. Wali wamusangawo? Nange ye bajja babatomera abeera avuga yenna tafa naye ate simanyi lwaki ng'abeera ng'owange ate yafa. Bano oba obaagala muba mukwano nabo. Eyasembayo okufa yafadde. Eyasembayo okufa yafudde 2024 mwezi gw'omunaana. Guno obuwedde? Yesebo. Yafiiridde. Bamuziika eyo Mityana ye bamuziika. Wali amazina y'ebbanga ki? Mazina ye emyezi 3. Kuba olwaba okwegattako naye bwe kwali accident we yajje. So bazadde bo gye bali bo balamu? Gye bali bonna balamu. Bo bagambawo ki? Tebalina kye baŋŋamba kuba byonna nababuuliramu naye tebalina magezi ge bampa nange ne ŋŋamba owaayi kanneekubira omulanga ŋŋende bannyambe kuba nze ali mu buzibu. Wootuukiddwa okujja wano wali otambuddeko nagamba nti oba kangendeko mu mapasito oba kangendeko wa wonna? Natambulako esibifo kuba nina mukwano gwange gwe nanyumizaako ebindiko nangamba tutambuleko ne tutambulako ku musawo naye ku musawo gye twalaga baŋŋamba nti oyo omusajja ye yabinsindikira gye nazaala abaana naye ne bansaba ebintu bingi nnyo okubinzijjako naye nga sibirina neŋŋamba sooke nnindeko. Oyo omusajja okyayogera naye? Soogera naye. Abaana bo oyogera nabo? Baana bange njogera nabo kuba bali wa jjajja waabwe azaala taata waabwe. Anti wekiminizi bali waabwe? Bali waabwe. Kati gwe ensonga eno jjajja waabwe wali mugambyeko? Jjajja waabwe oyo azaala omusajja nagimugambako. Nze kennyini nesitula ne ŋŋenda nayo ne mbimubuulira byonna. Kuba oyo omusajja gwe nali nafumbirwa yali seeka nga mukubi wa bitabo gwe nazaalamu abo abaana. Abakubi b'ebitabo atya? Bano baseeka oba olina birwadde ebikulu. Balomba edduwa nga nze okusomera edduwa. Bw'atyo bwe yali nga mukubi wa bitabo bw'atyo. Ne mbibuulirako nazaala wange n'aŋŋamba ate abanga yakola bubi okukukola bw'atyo n'aŋŋamba nja kumuyita mutuuze mmubuuze. We yamuyita n'amutuuza okubimubuuza yabyewakana. N'agamba ye talina kimu kye yali ankoze. Ne muganze buli we ŋŋenda baŋŋamba gwe gwantuusizzaako obuzibu bwe buti naye ewakana n'aga ye tabikolangako. Ye kennyini yagambawo otyo mukwewakana awo? Omusajja yawasa omukazi omulala? Yawasa omukazi omulala kuba nze navaayo 2019 n'awasa omukazi omulala. Ng'ogyeko ekyokubeera nga ogenda ku mulimu tosobola kuguwangaalako n'abasajja okugwa eddalo abalala okufa, kiki ekirala ekiri mu bulamu bwo? Esibifo ekirala ekyokunkozesa ekintu kisusse okunkozesa kuba okuva we nnakubira essimu ne nkugamba esibifo njagala kusinkana luli kyabadde nga kijja kiro okusinga nga kijja kiro nga neebase naye kati tekirinaako ssaawa ate nga kijja kimpooninga n'okumpooninga. Bwe nagamba gwe mukazi wange era gwe mukazi wange nkulabe n'omusajja omulala yenna atogeze onnejjeko ojja kulaba kye nnaakukola. Naye wekiba nga kijja eno wansi abeera muntu yennyini nga musajja ng'ayambadde ekkanzu njeru naye nga ku feesi eraga kifaananyi kya taata wange omuto.
Taata omuto gyali? Gyali mulamu. Oyo yennyini ajjiramu ekyo ekifaananyi. Gyali mulamu naye nga ayambadde bw'ati zino enkofiira ez'emikeeka zino ez'abasajja Abaganda ez'emikeeka bwe ziti nga gy'ayambadde naye ng'ekifaananyi kya taata wange muto ku feesi. Era wajja okusooka we yajjira nakuba endu ne mugayi gwe taata wange gwe kennyini gwankola bino. Nambuuza tomanyi taata wa kuzaala ne mugayi naawe oli taata wange kubanga nze ndaba ku feesi oli taata wange yennyini. Kijjira mu kifaananyi kya taata wange omuto. Wewe wali omugambyeko taata wo muto? Tukimugambanga. So kijja nga weebase oba n'obanga just oli awo? Kijja ne mba neebase ne mba ndi mu bantu nze mba nkiwulira nga kijja era nvaawo we mba nga ndi mu bantu. Tukiteredde. Kati nga nowe tuli? Kisobola okujja. Kati wova noddawa? Nsobola okuvaawo nenziranga eri ku bbali ne kikola bye kyagala ne nvaawo. Ng'otegeera? No tugeze kati vaawo n'obudde sigeze singa kizze wano. N'ovaawo noddala oba okyategeera? Basitegeera bulungi era wekinvaako weekiti nga ndyokanga ntegeera kibadde kiva kunkozesa. Otegeera otya? Kubanga wekiba nga kijja bwekiti nkiwulira nga kyambuka kisooka eno wansi mu bigere n'empulira bugere nayo nga busanyalayo ti ng'omuntu asanyaladde n'obeera ng'osanyadde n'oyagala okutambula naye nga tokyasobola. Obuntu bwe butyo bunfuta ne bujja ne bukoma muno bwe muti. Ngenda okuwulira nga bukomye muno nga busirisa ogenda owulira nga kitandise okunkozesa. Era ne mba ndi mu bantu nvaawo kuba nze mbeera ntandise okiwulira nga kijja era nvaawo nenzira eri bwe nti ku bbali. Wekimaliriza nga kijjawo ekiteno nga ku mabeere nga kinyonka amabeere nnyo nga kimala nga kyambuka bwe kiti nga kijja eno nga ku mutwe nga mpulira enviiri zonna zinvudde ku mutwe bwe ziti. Kati awo wekinvaako weekiti nga ndyoka mba nga ategeeramu. Naye nga ntegeera nkiva kunkozesa. Wekiba kimaze okukozesa nga kigenze muli obeera mu mbeera ki? Ng'era mbeera ng'era wobeera ng'ovudde okubeera ne mukazi wo kuba ne wansi mba nvaamu amazzi ng'era ava okwegatta n'omusajja yennyini. Ogambye nti okuva wankubira? Okuva we nnakubira tekirina ssaawa zonna zekyagala zikijjirako. Kuva we nagamba nti njagala nkufuna muntu akinzijjako. Olwo olunaku kiyinza okujja emirundi ng'emeka? Olunaku kisobola okunzijjira emirundi ng'esatu. Bwe buba misana kisobola okunzijjira emirundi ng'ebiri emisana naye ekiro kisobola okunzijjira emirundi ng'ena ng'ekiro nga neebase. Leero tekizze? Olwaleero sinnaba kukiwulira ssebo. Kuba ogambye nti kuba buli wankubira ng'oyagala kujja kati terebeeza nti leero ate lwozze. Naye ng'okuba we nnakugamba ekintu tekimanyi nti oba ndi mulwadde ndi mu piriyodi kyo kijja tekirinaako nti oba ki. Kuba nze SB4 ntuuka n'ekiseera ne mpulira nga wansi nga nnumizibwa nga sisaana kutambula nga nnumizibwa nnyo. Kitegeeza kinene? Nga nnumizibwa nnyo nga sisobola kutambula. Ekitegeeza kinene mu sayizi? Kinene mu sayizi. Ng'omukono guno? Tekituukawo ku mukono ogugwa muneneko naye ng'era kinene kunze kinene. So obeera naani? Mbeera ne mukwano gwange kuba nze SB4 buli wendaga wonna nemererwa ne nvaawo ne ŋŋenda baba tebangobye neegoba nze nzekka. Gw'osula naye? Nsula ne mukwano gwange simuyinaako yadde Luganda just mukwano nsula naye naye namusanga ali mu mirembe gye ne bbaawe ne tubabeerayo ne babeera kwanna akawezaawo emyezi 2 naye omukazi aŋŋamba bayomba ne bbaawe buli olukya ate ayagala era kunoba kugenda. Mukwano gwoyo agimanyiiko ssebo? Namubuulirako naye alabika tannaba kumanya nti nze kizibu waali. Ate ŋŋamba bwemubuulirako ebikozesa ebyo? Nabimubuulirako buli kimu akimanyi. So watukudde okujja ku SB4 media ogala omulabi ali awo ali eyo akulaba kuyamba ate byonna tubiwulidde. Nsaba obayo omuyambi yenna asobola okunzijjako kino ekintu kuba kye kimmazeeko emirembe. Wabayo asobola okinzijjako
oba musawo muganda yenna abazze akinjijjeko nsobola okufuna emirimu. Kuba Yesu okikujja kwa kikujjako naye yakisindika olowooza tunayita nafa bajja kikujjako kusindikira ebirala. Simanye bifo basobola okunsindikira ekirala simanyi. Mwabanga kiri tata wana kutuuka okuva kwekaya abaana babasatu. Mbeera ki eyaliwo? Waliwo embeera. Era embeera zaali z'oyo mukazi gwe yaleeta ewaka. Omukazi abeera nnumbagana biki nga tubeera mu kulwana mu kuyomba. Ngamba kanveewo ngende. Netwawukana. Ye mukwawukana taata w'abaana yakukiriza ogenda bugenzi oba yageza kukwegayirira nti komawo? Yajja ewakana yeewuubira ewaffe nga negayirira nkomewo ne mugamba sobola kudda. Nga nze ng'omuntu nga mpulira nga mmukooye. Kati kunneegayirira ennyo ne sitasobola kudda alabika mwe yakolera ekyo ekintu. Omuntu ali yatula bayinza okugamba naye mukyalo ono alimba yakafiisa abantu bana. Omuntu agenda okuwakanya byoyogera biki ky'omugamba? Naakafiirwa abasajja bana ababiri baakagwa eddalu mu eryo ebbanga lye mmaze nga nvuddeewo oyo omusajja. Ani asinga bawakana? Omusajja ayinza okuwakana kati nga omala oyo n'awakana? Bawakana tekinnaba batuukako. Kuba nange olaba bifo nali nga ndaba purogulaamu zo nga nzija nzigobera naye nga ngamba oba za bulimba naye banna ebyamala kuntuukako. So omuntu ali eyo atulaba asobola kufuna atya? Emikisa ayinza okuba nga yenna ndijja asobola okuyambamu asobola kufuna atya? Asobola okunfuna ku ssimu yange njiyina sseemu. Eri 07 4 7 35 17 26. Tugiddemu. 07 4 7 35 17 26. Wabaayo omuzira kisa yenna asobola okunnyamba ne nvaako ekintu kino okuba sirina mulimo gwenkola. Siri mufumbo nti oba nina omusajja gwembeera naye sirina na kimu nga wendi. So oba ku busembeyo ky'okugamba tata w'abaana webanga kituufu yakituusaako osobola mugamba ki? Anyambe ansonyiwe. Tuna mu kamera omugambe. Wangi? Tuna mu kamera omugambe. Ansonyiwe wabanga ye yakintuusaako kuba nkimanyi era ye yakintuusaako naye nsaba ansonyiwe. Byonna bye nakola oba namukola ebikyamu byonna nsaba ansonyiwe. Naye ndi mu bulumi. Kubana ye yennyini namugambako omusajja ne mugamba gwe kenyini gwe wansindikira bino ebintu ebinnumbagana ne yeewakana yennyini. Kati olwamala n'aŋŋamba bw'oba manyi mbu nze nabikusindikira jangu ewange nkusomera edduwa mbikuggyeko naye nga sisobola kgenda wansomera edduwa ate nzita obusi. Anyway, Quest Before Media tugusa ensonga. Mbazo ogiwulidde. Namba z'essimu ziri ku screen okwo. Kyalo na gwe ng'olina amagezi gonna gosobola okumuwa kintu kino kimuveeko. Tukoze programu zinyingi bwe zityo abantu nga bawona, abantu nga bajjanjaba ne batereera. Ate programu eno gisharinge kyalo ono ayambiwe. Walagenza makyaki kuba comment zigenda bagala tandika. Genda kwa pastor gundi. Ngenda kwa musumba gundi. SB Fonze gola n'okulokoka nalokoka kuba ndi mukyala musiraamu. Nalokoka ne waka ne bakimanye waka tata nayagala okunkuba nayagala okungoba naye nga nfa kimu kulokoka kunzijjako kintu kino naye era byagaana. Abakyakyo gatambuddemu. Wanje? Abakyakyo gatambuddemu. Nagenda ewa pastor Bujinga eyo gye nagenda ne ndokoka ne mbeera mulokole okumala ndoza nga n'omwaka mulamba. Ne nagenda okulaba nga sina kimu kyennyambiddwa ne ŋŋamba Anyway, byebyo
Mukyalo ono mumuyambe alina ku magezi gonna mukyalo ono yeetaaga kuyambibwa so nga zino abeere nga atajjangalibwa simu eri ku screen mpubireko kumu ku magezi ag'enjawulo kwesi bifo media tugusa ensonga Ziwa and Sons yatutakamu akasente bali kumukwana akedi awo kalonda wa bedding zibamulina balina amasuka blankets duvet covers mattress covers mattress protectors pimabwansiri babina atenga mu bungi n'okusuubuza babisuubuza katukwerekereze fenye tusobodde okwa platform eno temaga muntu ayinza okuba nga ali eyo songa zino ng'asobola ozikuyambamu simu yo ebeereko tevaako Yesebo kweri sebo. Damo gisome. Eri 07 47 35 17 26. Yewe namba y'essimu osobola okumufunira mu kyalo ono. Abeere bulungi mweraba. Bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazere kuba mpya baleese fanicho wa buli kika awamu n'ebyamasanyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yennawo mu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators TV sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka Tamale and Sons balina ebitebe bibiri ennateete opposite shell ne mukono okulira na resort hotel kati gwe alina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not nkaga mukaga kinana mukaga 78 ne noti 774 95 74 75 Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasanyalaze n'ebibeje by'omulembe Tamale and Sons Your business solution. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure.